DP, UPC, FDC. Kusawa eno tulina NRM na NUP. Kakati gobo sigalira ku kiri ekikadde gomanyi naye kati guno omulembe bakoze ki wakyuse tugenda n'ekiriwo era nze TikTok yange kwendi watu nakatandika naye sinze bangi abataayaaya. TikTok eno haje TikTok eno haje eresa abayimbi ab'ensasago omuli mukwano gwo alien skin nga industry agivuze speed haje kwamuwa ku magezi engeri gyasiibaawo akamera akalyawo buli kimu asiibaawo omusajja ono abantu gye bamutwaliranga atali serious ali serious nnyo nange bimumutya era gye nayogera ekintu narizoni nalingamba waawo nze nali manyi obwongo bungi naye omusajja ategeerera ddala atakola byakikulu oba kibagatta nti ogezano yogera ku njaga enjaga ndowooza togikozesa kibagatta nti muli bakika kimu ye mulwana atenze mubiru ate nekyatuli ba aris haji njagala kumanya gwe muyimbi kitegeeza ki abayimbi okujja ku stage waba alina concert oli najja n'omuliro kati guno twagenza okulaba leeta ante ku stage ente ku stage yaguddewo omukolo nga ajja ku stage abala waba ajja ku stage ajja na muliro ku stage bitegeeza ki ebintu ebyo buli omu aba nekyayagala oze bakola ku gye baagala nange nyinza okujja ngamba kakati twayo kanyigize b'amataali ate nga guba omusango nti omu akola ekintu kyega bakoze ki bwaba yagadde bwewalese kamera oli alese simu. wali abagamba nti obeeramu ebintu ebiri hidden byetutategeera nga abayimbi mubimanyi ebyo mugattagatta bintu byammwe ebiroozi byammwe lwaki togendayo nobikota obanga ye wotabadde omuliro gubaddewo nti abo bagwa bandi music yagwa ba Haruna bagwa tebakyabulira maka gasajjuse abo bagwa bafuna sene ne badda mu comfort zone mumanyi nti buli atuya naye afuna lebero tukola jabaitako efufu kyonolaba yejo kubanga kuyiseko haji bandi yagwa bate yagwa no bandi music ne bandi yenyini webiri okay wakwati kati mugenda nnyo ne wave bandi wagoni ibintu mwina byo mwagala manyaba amawulire mwe mulya kaki mwina bya olusembi kakoze kigambo ekiringa ekityobola nti mwagala nnyo ebyo byononesa ebyo ekisibo ebyamagezi temukola ki kati Haruna akoze H&M restaurant ekyo tekitunda naye Haruna bamugobye omupangi abadde mupangisa ku H&M bamugobaawo mukuŋŋaana tubaddeyo nayo nga tukolera tuli busy esewo muganda omuwulizaako omukulu Ronald Mayinja gyali talina tabu yatugamba agenda mala wiiki 3 akomewo tuli mu myezi nga 3 musango kyokola kyayagala kyogamba eri yafuna omulimu edda mwali kati mmwe baana mmwe mulowoleza wano linsi mulowoleza yavuddewo kati Mayinja gwoyogerako ayina obutuuzi gwensize wali ogiwumbirako mugwereddeyo bannamawulire abasinga mwenna muli eyo muli ku kyeyo muli nasa naawe oba muli bujuuku muli Boston kakati lwaki byemuli ensi kugatta leka kundowoleza nti nzija kuba omuyimbi kasimuberera ngenda nagenda mwanyi kubongwa omulimi bwakati naye mukwano gwange awo Haruna Kasolo yanambuza bulijjo manyi nti ali mu muzannyo naye yanambuza ng'ali mu ika 2 ez'emmwanyi nga nezasembyeyo waliwo mukwano gwe bamuwadde sente million 15 nga nkola ki nga ndaba nga bazijje mu mmwanyi mu kaseera just ika nga 8 nafuna million 15 n'omugoba ajja bwati n'akasawo ke gwe n'omujoga
nakulinda ku Serena gwe n'oli obuugi nga ye ali yakizi kati omukulu Ronald Mayinja ogambye yafuna okutuuza egyali yakugamba ali ku kiki kyakole yamanyi nze manyi nti Ronald Mayinja ali bulungi era naffe bye yakola bye twegomba okukola bo kati twagala wano kufuna sente genda kugula nnyumba Bulaaya simanyi asobola kulowoleza muntu omuntu alina ewaabwe kati ali waabwe ate kati omugambe wootabadde ekibiina kya federation ekiyingirawo federation eno tetunakulaba sayidi sindi ali eri muuma federation eri wootabadde ogwawa kati babireke ekirala ebyo byage ebyo nabijja mu public agala nnyo lifestyle yange kugamba nina bwe nkwata ebintu byange sijja kugamba nti mpulira nti nti Haji politics mu music ayitiridde naye mwe mubireetera kubanga kati wenna avayo nenkola live yange bwenti nga batandika gundi ali gindi okitegedde ng'akikubamu okitegedde Haji ogwawa mwe mwennyini mwe mututabula ffe tuli ba musician tujja kubasomesa busomesa kati abamu tutya n'okugenda kuzigundi za mwezi emikutu egimu mujja tulumbayo ffe tetumanyi kuwugira tumanyi byabufuzi Haji wenzigula wenzigi 2 ssaawa zino nenzigula oluggi nga njagala oyingira erumu nenzigula oluggi oluliko yero olulala nga luliko red oyingira luliwa lwenyingiramu lwonna mba nnyingi lwaki temubulira ku bayimbi bano abatandika abato nga batandise okulabira nga batandise okuva ku mulamwa ne mubagamba bavuge ku mukulu nga Ronald alimba akola ki omwana ayinza oba tabukako mu maaso omutamwetende yatandise okwogera ebitakwatagana namusanze ku kalenda awo naye ng'engeri gyeyisaamu yeetaaga buyambi bwonna naye tujja mubuuliza mukama tolina kyasobola mugamba kati omuntu sagala kuba musomesa akuba mwana nga amwambu njagala muzi bali mugambe kinobe kiti temezaamu Haji obutalekeka bubiri akasooka tubonga naawe yakuba naya 226 olina sayiri gy'oyinza okuddamu nga olaba tubonga naawe n'okolayo project yayimba kayimba esebo esebo nti nze ndi muyimbi wa ggwanga esebo ndi muyimbi wa ggwanga ndi muwabuzi ate njagala sente njagala ki sente omukulu Kyagulanyi wanazireeta ajazira esebo President Museveni wanazireeta ajakola ki ojja kukwata pati yonna eneereeta sente zaayo jazirya kakabanga munnange buli omu aluma lulwe abantu badda mu busenge byabwe bye ne bakaaba nga bintu babifumya babisuula ebweru abaana tebageze ku masomero mumuwooza gundi olwokuba nti mwagaliza ate munnange Bannayuganda bambi mwagaliza ayinza okwagaliza omuntu omu ate ensi yonna ebeere yiye suka kati nze nja kweyagaliza nga nze nkole byenkola ki batwemuko ku budde naffe tukole emikolo baki abayimbi babanga katayimu walina okugaggalwa kubanga tusika kugwako banaye tuve mu byokusaaga omuntu akugwako n'ogamba nti bagamba ani bano tuzinawulira mwegayirira ani bajje balabani bajje bamusanga mu matafaali naye nga yali star yazikuba naye wali akantu wekakwatirayo kitegeeza yali teyetegese eki bulungi kakati bwe baba baleese nga bagambye nti alye sente ze bagireese bagenda kuba oluyimba lumu afuna emiliyoni 2 omutima omubi ogumulumiza munno simanyi ayina sayidi yebiki ebyo tugenda kuzirya sente mumudde akasemera ddala neera ku vidiyo vixin twabadde tusuubira vixin nga tusanzeewo wabadde osuubira enje wa lwasa lwasa yansanga kwekyandeewo yanga lwakuba mbadde mulwadde naye mbadde nja kukubaakula ebikonde kati lwasa nekuba omusajja omukulu ate njagale muboddiza ate iwe alina sente ningamba kanveko genjo yeyamuganya okujja mu vidiyo yangambye kasita ndaba enjo mu kifaananyi bwendi bwe baba emumyo jagiwulira Haji kolabo zijja ddi mukyala mufumbo sijja kujja bensola vidiyo efuluma mu bbanga ki Haji
Neka audio. Those are 2 weeks. 1 week's time. Okay. 1 week. Haji ani akwambaza. Ani akwambaza Haji. Wansi awo tambuza ku ngato ya Haji. Mwe ku sekole nifala. Wentaka one yangu bali tizimaji. Kundi chero kundi Byogere bintu. Ani akumwambaza bakuyitani sebo. Bakaza akwana. Nabatabirira ko. Bakuyitani ko yambaza Haji. Bana yoleka kuteze katuva mukamera. Tukoyanza Haji sebo. Omusajja oli tali serious. Bakolera katali ate toyogera. Bakubuze kasera nkubira katali. Silverback Lounge awo ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party. Tulina meeting za kwanjula jangu tweyune. Tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira. Tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu. Tulina kakaawa kalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weeyune. Silverback Lounge ku Salama Road okulira na Makindye Secondary School. Tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ngera tukola essaawa 24. Tukola deliveries ku Jumia ne Glovo. Tufune ku noti 755 322 755 noti ngeyeri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu. Silverback Lounge, the peak of enjoyment.